Yes mukasi akantwolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekanye Opushifa gye baleko bale kutuweereza mukwano. Nze ndi tiimu Shadia era nze akalulu kange ka Shadia, nze mpagera Shadia. Nze mu ndaba eyange lwaki ndi ku Shadia. Shadia ye mukyala y'anaagumira embeera zonna nga bwe mutunuulira mu kamera, ayambala bulungi, mukakkamu. Nze mbadde nsaba Sharifa akiza atwalani Shadia naye Jessica tajja kumusobola. Shadia Jessica mukyala wa Bidongo, ayambala bibye, tayagala abantu b'omwani waka, kukyala talima, kwegamba buli kimu ayagala mukozi. Kati Jessica yeetaaga omusajja oba omusajja nga naye wa kibuga munne, mudongo munne naye nga si Farouk. Nze mbadde nanyiga Opushifa, nze nali nanyiga nabivaako n'okubivaako nga bwensanga otaddeyo post nga erimu Shadia, amazima nga sigibiggula awo mbitawo buyisi ku YouTube, awo mba mbitawo buyisi. Naye kati nagenzeeyo ku Valentine nesangayo ya Shadia, neŋŋamba bannange kiki ekiri wano ate ndaba ebimuli. Nabadde musanyufu ng'olowooza nze ne Shadia twemmanyi, kumbe Shadia simumanyi tammanyi naye ng'emwagala bitya. So nze mbadde saba akalulu kange ka Shadia ne Farouk babeere wamu. Awo kwe kusaba kwange. Jasi mundabire, Jasi tiimu yaffe. Gwe wambuzaabuza sikutegeera bulungi Opushifa naye Jasi oyo ali tiimu yaffe. Naye banaye tusaba temukyusa. Kale Farouk naye asalewo nga musajja. Asalewo nga musajja. Nze nagundi ku YouTube nalabye part 1 ya Jessica ya Shadia part 1 ne part 2. Naye era nabaddeko ku side ya Shadia kati neŋŋamba bannaye. Era nze bwedda mu bulamu bwange nga buli lwendaba gundi Jessica ne Farouk nali ŋŋamba singa ebadde nze Shadia nandibivuddeko era kumbe nga Shadia naye kiri mu mutima. Naye bwe nalabye nga Farouk amutwaddeyo akamuli n'ebira ne kasente nemanya nti kumbe Farouk naye yadde ebya Jessica weebiri awo naye ayagala ani? Shadia. Banayenza akalo kange ka Shadia, mukyala w'empisa, mukakkamu, ayambala bulungi, height yeeyo. Neŋŋamba bannange lwaki tatwala ono? Mukyala mulungi, buwanvu kyekyo, bunene, butono kyekyo, kwegamba nga buli kimu. So nze mbadde nsaba atwale oyo Mami Shedraka nga ndi Saudi. Mwebale kutuweereza. Amanya gange nze Nakasande Zaina nga nsiisidde wano Saudi Arabia. Opushifa nze ndi tiimu Shadia. Nze mbadde ngamba Shadia naye mumuweko obudde bwe mwa Jessica nze ndaba buwanvu ate bungi. Shadia naye mumuweko obudde naye tulabe. Obudde bwe mwa Jessica mubuweko Shadia naye tulabe ki ekigenda mu maaso. Naye Shadia and Farouk must shine. Nze Shadia mukyala mukakka, mukyala alina empisa, talina bigambo bingi baidaawe. Oyo ye mukyala agenda ofumba. Naye ono simanyi tawaata mmere, tagenda na mu nnimiro kuggyayo emmere, buli kimu ky'abakozi. Waliwo akaseera akatuuka yadde ssente mubeera nazo naye waliwo wotuuka akadde nga tokyalina ssente za akisesinga mukozi. Kitegeera otuuka akaseera nga tolina ssente za akisesinga mukozi. Jjukira buli we muba mu bufumbo.
ne muzaala obuvunaanyizibwa buba bweyongera okitegeera kati awo omuntu atasobola yadde kugenda mu lusiko okuggyayo emmere atasobola kuwaata atakwata mu manda eyateekako enjala ate buyo Faruku musajja mukakkalaba teyasoma musajja alina okuyiriba alyoka afune 10 kitegeera kale ebya Shadi ebya Jessica byetaaga omuntu nga yasoma. Yenze Mary nze ngenda n'omukazi gwe bayita Sadia kuba ye mukazi asobola akazi yekka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okushifa nze Nambiru Jamira sinzidde eno kata ngoberera nnyo story ya Faruku naye nze ndi timu Shadia nonda Shadia lwansonga Faruku bw'abanga ddala anoonya omukyala wife material mu butuufu ayina kubeera Shadia. Nze simanyi oba Shadia amwagala kyenkana ki naye nga mu butuufu bw'otunuulira embeera za Shadia n'eza Jessica mu butuufu Shadia alabikira ddala nga mukyala wife material. N'olwekyo nze I recommend Faruku okugenda ne Shadia because Shadia muntu mulamu mukkakkamu olabira ddala nga mukyala agenda okugumira embeera zonna agenda okwagalanga bw'oli. Naye Jessica yakugamba dda warakizare oyinza obutamusobola oyo oli simanyi ddundu oba kiri side ki oba mukyalo naye okusinziira embeera za Shadia my dear oyo Shadia tojja mmalako naye tubalabye abawala abarakizare mu butuufu nga tasobola kumalako nabo fumbo. Nze mbadde nkugamba nti bw'obanga ddala oli serious oyagala mukyala wakuteeka waka omukyala agenda okuzaalira abaana omukyala agenda okubeerawo mu mbeera zonna I recommend you Shadia. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya n'eddoboozi nazzibwa Jessica nga nsinziridde wano e Saudi Arabia. Nze akalulu kange ngenda kawa Shadia olw'ensonga zino. Lwaki sikawa Jessica? Omukazi tasobola kuwaata mmere, omukazi tamanyi bwe batyabanku tatyabanku. Mazima ekyasinga okunkwasa ennaku yagamba Faruku ajja mukolereranga baamubuuza ggwe ebyo onoobikola otya nga baawo naawe olaba embeera gy'alimu. Yagamba ajja kukola ndaba abakazi tuliwo okukolererwa. What? Bwe kityo bwe kibeera ddala? N'ekirala ekyasinga okummala amaanyi naye ddala nazaala osanga otya nazaala mbu hayi. What? Bannaye akalulu kange bwe kiba kisoboka mukawe Shadia emirundi 10 nkiddamu. Mbwera obulamu bwa Lakizare azin Lakizairo bannange nedda baaba kange mukawe Shadia. Sibi mutye bassebo na bannyabo amanya gange nze Rogose Nalongo nga nsinzidde wano Saudi Arabia nze ndi timu Shadia. Madamu Shifa mjebaleko amanya nze Zamzamu nsinzidde Saudi Arabia ninga mpangalira gobero ku nsonga ya Shadia Faruku ne Jessica. Ekyamazima singa Faruku abadde mwannyinaze tubadde tujja kutwala omukyala Shadia lwansonga Shadia ekiruubirirwa kye kyakubeera omukyala omufumbo so si kubeera malaaya oba teddy bear. Ye mukyala bwe musobola okuteesa ne mukwatagana mu mbeera zonna. Ye mukyala ategeera embeera. Ye mukyala asobola okwasizaako bbaawe n'okuyambagana kubanga talina mulimu gwasosola. Kwegamba akola activity ye ng'omukyala okuviira ddala ku mirimu gy'ewaka mu nnimiro uwa. Ng'ovudde ne ku kyogamba nti tafunye budde oba kubyogerako naye nga omulaba ayimiridde.
talinaako bulemu ku mubiri gwe nti oba wano wasobola omulemesa oba okitegeera mukwano. Naye Jessica yayimirira n'agamba nze ndi munafu sisobola ekyo kikola oba okitegeera. Obufumbo buno obulaba wabaawo ebiseera ebituuka oba embeera nga mbutuufu kyetaagisa gwe omukyala okubeerawo ku lwa bbaawo oba alwadde ng'osobola omukwasaganya. Naye kaakati kubamu akafaananyi nga tugeze Faruku alwadde ne Jessica nga Jessica yaliwo agenda mulabirira atya. Nempunzika nga nzirayo ku nsonga Sarah gye yagamba nti Faruku yeetaaga omukyala asobola omubeererawo ow'amaanyi ku ye newankubadde Faruku mwami w'amaanyi naye tugende ne Shadia ye mukyala omufumbi ate agenda okugatta eŋŋanda nga tasosodde famire ya Faruku. Z'ensonga zange bajjiya. Nsizaako mukyala Shifa amannya gange bampita Lunkuse Viola nga nsinzidde Saudi Arabia e Kalukasim naye nga ndi neiba wa Ddundu nvama bombwawo. Ngenda kukozesa eddakiika ntono nnyo. Nze ndi ttiimu Shadia lwa nsonga Shadia teetaaga mukozi, Shadia asobola okuwaata emmere, Shadia asobola okugenda okuggyayo emmere mu nnimiro mu kyo, ajja asobola okulabirira Faruku ne Faruku ajja asobola okukola ki? Okulabirira Shadia. Lwa nsonga obudde bwe yandimaze nga ali ewaka awaata emmere akuleke nga agiwaase, amuleke nga agimugidde mu nnimiro, amuleke nga amaze okwoza engoye, agenda kubumala ne Shadia oba oluusi agenda anoonyemu ssente zinaasobola okubalabirira ewaka. Mu busho Shadia ne wali bazadde baana ajja osobola okubajjanga mu pampers ayoze engoye z'abaana. Ate tajalinda bbaawe akomewo aggyemu omwana pampa kubanga omuntu nga tosobola waata mmere nga tosobola kwoza ngoye ekitegeeza ne pampa y'omwana tosobola gimuggyamu kumunaaza enjala zo zijja genda mu bbi. Shadia asobola okwaniriza abagenyi ekitufuula abakyala mu maka kubanga osobola okufumbira abantu emmere, kubanga osobola okwoleza balo engoye, kubanga oyanyiriza abagenyi. Kaabe muyise kaabe wa famire mu lujja temuba kkubo, buli akyama mu lujja abeera mugenyi. Naye Faruku afune obuzibu abufune ku Lwokubiri ng'ewaka twafuna appointment ya lwa Sande na Mande. Omuganda waffe atuleme okugenda okumulambula olw'okuba omukazi takkiriza. Oyo taba mukazi. Ate nekyokubiri Shadia alina true love ne Faruku nze kinnamulabyeko alina true love kuba katafeitingire mu mmotoka. Mu kyo nze ndi ttiimu Shadia. Tweyanziza ttiimu Shadia jjo siva ku Shadia. Shadia ndi neibawo we biganye nze nkubiraako ndi muwala muto naye naakafumba mu ddya ate mwenkyali. Lwa nsonga sobola olabirira omusajja, osobola okugenda mu nnimiro n'oggyayo emmere, osobola oyaniriza abagenyi, nsobola okufumba. Kye kitufuumidde mu maka. Naye omukazi yenna alina nga buli kimu okozesa ssente. Ewaka waliwo mukozi kuwaata emmere olinda bajje bakuwaatira emmere mukwano, ebyo tebikyaliwo. Abamu babirina naye abalina ssente. Faruku waffe akyezimba, yeezimba bwezimbi tannafuna ssente ziteeka mukozi waka. Mukozi ajja kujjayo mu maaso naye si kati. Ajja kujja mu maaso nga ssente we ziri ne Shadia amatu gwamu maanyi. Gwe sooka obeere ne bbaawo mwezimbe mu maaso eyo nga weezimbye ne bbaawo. Omukozi alima mu nnimiro ajja kujja, omukozi ayoza engoye ajja kujja, omukozi akufumbira ajja kujja. Naye tolekereranga omusajja gwamwoleza engoye newabanga omukozi waali engoye za bbaawo zekwatirangako n'ozooza. Bye bye. Shifa wasibye otya mukwano? Wasibye bulungi? Nkwagala nnyo. Amannya gange bampita Dora Nabaweesi nga nkolera Kenya. Mbadde ngoberera story ya Jessica ne Faruku ne Shadia. Nkoze ka video kano nga nze nnonda Jessica kuba Jessica mukyala mulungi ate ansanyusa. She's always smiling. Abeera happy ne Faruku abeera happy. Kyobola nze namwagala. Jessica mwagala nnyo. Yes, kati nze nonze Jessica. Dora Nabaweesi from Kenya. Thank you. Anti Shifa ogamba otya?
Kansuubira oli bulungi nange ndi bulungi. Amanya n'eddoboozi bampita Kyogabirwe Jacqueline sinziirire ene Saudi. Nze ndi ttiimu Shadia. Omwami Faruku atware omukyala Shadia agenda kwombeka amaka obulungi. Nze ndi ttiimu Shadia mukyala mwetowaze. Shadia mukyala mulungi ayogera mpora. Shadia tiyeeraga. Shadia agenda kuzalira Faruku abaana abalungi beetowaze. Shadia ayambala bulungi. Shadia ayambala bulungi anti Shifa. Kankubuulire nze ndi ttiimu Shadia. Ndi ttiimu Shadia maama. Ndi ttiimu Shadia. Yes. Nanze nanye ngenda na Jaasi Muwagira ndi ttiimu Shadia. Shadia ayambala engoye ennungi ezimutuuka nnyo. Ebisambi tibiri bweru. Ebisambi bye bibadde bibise bulungi. Aye bikaakatambaala ku mutwe. Shadia tiyeeraga. Nze ndi ttiimu Shadia. So kankubuulire okimanye nze ndi ttiimu Faruku, ttiimu Shadia. Kambaagalize olunaku olungi, kambaagalize byona bibe birungi anti Shifa. Anti Shifa Katonda akuwe amaani, akuwe obuwangazi kandi by'osinga okwagala abikuwe nk'oku obyagala. Akuteeremu baraka omuli ebyo byonna ebyokwasaganyako engalo. Mujje baleko Hope Shifa ajje baleko. Amanya gange bampita Federica okuva eno Tororo. Nze ndi ttiimu Shadia. Ttiimu Shadia. Shadia forever. Ttiimu Shadia. Kasuubire muli bulungi. Nze sigenda kuwa reason naye nga ndi ttiimu Shadia. Webale otuweereza. Hope Shifa, we love you so much ene Tororo. Tukwagala. Oba diri onojjako ene Tororo. Simanyi nakumanyi. Gyebaleko Hope Shifa osibye otya obulamu bugamba butya kansobye nti oli bulungi nange gye ndi bulungi era nasibye bulungi. Amanya gange Mbitwa Hilda era esinzidde wano e Saudi Arabia okwogera ku nsonga ya Faruku egenda mu maaso. Mwagambye tukubye obululu era ndi ttiimu Shadia olw'ensonga zino wamanga. Shadia mukazi mukakamu awuliriza ate awa Faruku respect ekitali ku Jessica. Shadia ekyokubiri, Shadia wa nzikiriza emu ne Faruku ekigenda obayambako okugonjoola ensonga zaabwe z'omu maka oba okufuna abayambako okuba advice ne bitya we bitambula wona we bisobye. So ne ensonga eyokusatu, Shadia mukumiikiriza. Olaba yabakumiikiriza akaseera konna ke mwetoolodde ne Jessica ne mukyakala ne mwekwatirira ne mukola mutya ne mudda eri tetumanyi n'ekirala. Naye olaba mwakomyewo n'atakasuka bimuli era n'abikwata n'obukakkamu. So nze nsaba bw'abanga Shadia atuwadde second chance or last chance y'okuselectinga, tutwale Shadia
naye mbadde mbasaba bino Mami Hope Shifa bino bye mutijja ne Jessica simanyi mbu kuba serebu pozi woba omusisinkana ng'omusisinkana ku bibyo nga si bya Faruku mukwano toddamu omuuza mu kamera nga mukyayogera ku bya Faruku etumulondera Shadia twagala Shadia mu kamera ne Faruku si Jessica ate simanyi abalala baze tetwagala. We want serious ahead. Faruku va ku ba Destiny Killer and Parasites twagala ba Destiny Builders abagenda okuzimba. Jessica talina gyakutwala wabanga akujja wooli kuzimbira Destiny yo okurecreating abantu abasobola okwongera ku Destiny yo ate yaja apangulule. Tunasembayo nga tusemberanga nga tuwulira mbu simanyi yakusengudde because she's not comfortable with that place kulwa abantu babamwetooloola buli kadde ewaka. Ezo order zaatoowa nga teyeerinnyako nti tebanamutuuza mu maka olwo wanaatuulamu talonda embwa ewaka. Nze ndi tiimu Shadia kuba Shadia ayirede okwaniriza kimanyi nti omuntu yamujja mu shosho mu komiti alirede ogikipinga ate mwanirizi wakunyonyola ensonga n'ategeera. Jessica kyatayina Jessica ayagala yabanyonyola n'ekyokubiri ddiini tebakwatagana oba luguudo Jessica yatandikira ku highway ayagala otumaliriza ng'ali mu ttaka otukuba mu binnya ne mu nfuufu nti ate munnange olubuto ate yalugyemu mbusisaanidde kubeera taata w'omwana ate munnange yanobye mbu abantu bamuyitiriddeko okukyala ewaka. Ebyo nze sibyagala. Ndi tiimu Shadia ku lw'ebyo nze empisa za Shadia. Bannange Jessica tonyiiga naawe oli mulungi ne bukwakulizo bwo naye mu kifo ekikyamu gy'obuteera noonya gy'ofiitinga. Ate naawe Faruku va mu kutiitiira don't show up your weak side mbulwakuba Sylvia yakugaana n'olowooza nti tewali muntu mulala atali wa kika kyasobola okwagala. Take your chance, take your opportunity if it comes. Lwaki okankana lwaki weetula toli musajja lwaki otiitiira mbulwakuba Sylvia yakugaana n'olowooza nti bonna be bamu. Mukwano abantu abaddala tebakoma kungulu tebatwala bulungi bw'okungulu bakebera kuva mu bwongo paka kungulu. Ffe twagala omuntu agenda okwongerako agenda okusapootinga we mugenda mu nnimiro mugende mwena mulime mwongere ku mwogo tujje tulye. So yagenda ogamba ebyokulima munnange ye omuntu walagizale agenda anoonya balagizale gye bali eyo ba smart wire agenda anoonya abo balagizale banne. Ife atulekere omuntu waffe wa wansi afune omuntu wanaamuzimba anaamanya nti nazaala ze ye nazaala tanoonya akakeeka. Sigamba nti osiibye otya Hope Shifa kansuubire nti osiibye bulungi gyebaleko webale kuweereza. Nze kyembadde ntesa amutimu Jessica oyo Faruku ave mu kwemamaaza atwale mukyala wa kikula kye. Ebyo bemugamba nti simanyi ayambala bubi mbu simanyi walakizale kankubuulire omukyala yena obeera n'abaana bo bajagujagu nga Jessica obeera tojja kulumwa njala kasita omwana abeera si mubbi. Nze njagala nnyo omuntu ayagala bintu ebirungi. Jessica agenda ku designinga Faruku amugyemu ekyalo bagenda kwezimba nga bakyali baana bato bw'anaawasa Jessica ate atwale mukyala wa kikula kye. Ojjukira Jessica we yakugamba nti oli omusajja yali amuvuma ebbango. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gyebaleko omukwano sifa
Weebale tuweereza naye nze ndi ttiimu Shadia, ku Shadia kwe sitava. Weebale nnyo tuweereza naye nga nze ndi ttiimu Shadia. Ate n'ekirala Shadia era yongera omugamba takomplaininga kubanga ye yavaayo n'akola ki naye n'akujjira n'akugamba nti ki nti ayagala omulenzi ate kati essaawa eno tayinza kitulekamu naye nga nze nsigadde era ndi ttiimu Shadia. Baagaliza olunaku olulungi. Hi, I vote Jessica to be the bride. Hi, hello. I'm called Latifa. I'm voting for Jessica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya eryange yenze Shifa nga nsinzidde Saudi Arabia. Mwebale ku subscribinga bambi abasubscribinga kuwewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Ne hope webale bambi kutuweereza webale tutambuliza kyeyo. Siri muntu wa video nnyo naye nsazeewo ku mulundi guno nsazeewo nzije nange nnonde nga nze ndi ttiimu Shadia. Ndi ttiimu Shadia olw'ensonga Shadia ajja kusobola okubeera ne Faruku olw'embeera nti ne Faruku naye embeera gy'alimu yakutandika bulamu ng'oyera omusajja atandika empolampola. Ate ekitali ku Jessica mukyala ayagala nnyo obulamu obuteredde, ayagala nnyo obulamu obw'okumuseetwe kankiyite bwentyo. Ate ekitali ku Shadia. Then n'ekirala Jessica muntu wa bidongo, ekyo Faruku kiyisaamu nnyo amaaso naye ng'omukazi yakikubuulira tokiraba, omukwano gukubisa amaaso. Woba oyagala mukazi owa future twala Shadia, twala Shadia nkiddamu emirundi gyonna. Todda wano newejjusa nga otutte Jessica n'akulemerera. Ate Jessica eno message egenda eri Hope mwandibadde mukituulamukko eyo ne mukiraba ne musalawo ku bantu abali online ababalabira online. Mwandibadde muwa abantu ba YouTube ababalabira ku YouTube omukisa olw'ensonga fe abantu abakulabira ku YouTube tutuula ku show ne tugiraba okuva weetandise paka gyeggweredde. Ekitali ku bantu balala aba TikTok eyo balinda ne basalamu awabanyumidde bo webagenda nawo webatwala awabanyumidde. Naye ffe tumanyi okuva Jessica gye yava ne Faruku ne Shadia bye byange. Hello, gye baliko Hope Shifa. Obulamu bugamba ki? Kansuubire nti oli bulungi. Amannya bampita Carolina Kizaito, nsinzidde Dubai. Nze ndi ttiimu Shadia, nonze Shadia olw'ensonga Shadia mukyala musiraamu, Faruku musiraamu. Shadia mukyala asobola okwekolera, si wa luxury nti bandeetere emmere. Asobola okugenda mu nnimiro n'alima, asobola okukima amazzi. Yensonga lwaki nonze Shadia. Mukyala wampisa ate ayagala abantu. Shifa wasiibye otya? Kaakati nze nnonze oyo omwana linnya lye ndyerabidde. Nonze Shadia olw'ensonga Shadia ye mukazi kale esiganye Jessica naye lavu erimu ng'ey'ekiyayi. Ne Shadia mwana Shadia yajosola Faruku. Jessica munnakyalo wali mu kyalo yeefula ng'omwana w'omugagga. Olaba naffe tusobola okuwaata enjala tuzikola, tusobola okukola buli kimu kyonna, tusobola okukolera buli kimu abasajja.
naye ate nga ne ssente tuzikola nga tuli wano mu Kampala wano we batuzaalidde naate oyo omunakyalo eri yeesanga omugagga. Nedda munnange nze nnonza Shadia yasobola okubeera omukyalo omutuufu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya mpitibwa Sulaina nga ndi ttiimu Shadia okuva e Saudi. Shadia ono kyova mwagala olw'ensonga zino zengenda okwogerako mu maaso awo. Bannyinaffe oba batabanyi baffe baba bawasa basaanidde bagobererenga ensonga zino. Munansonyiwa w'engudde Oluganda. Siri Muganda. Shadia ono mulabamu eddiini. Ekigambo ddiini kintu kikulu nnyo okukigoberera singa oba ogenda okuwasa. Nti bw'oba ofunye omukyala alimu eddiini, gw'omusajja mu maka tosobola kuva ku mulimu oti kanve ku mulimu ngende ngamba abaana basaale, kangende ngamba abaana bagende mu musigiti. Omukazi oba wafuna alimu eddiini yaba asobola okukimala kuba abakazi ffe tusinga okubeera naki n'abaana ewaka. Kyova olaba ngamba Faruku awase Shadia olw'ensonga Shadia alimu eddiini. Singa oba ofunye omukazi alimu eddiini ajja kuzaala abaana nabo babeeremu eddiini. Singa oba ofunye omukazi alimu eddiini, eddiini ekungaanya ebintu bingi. Togenda sanga mukazi oyo ng'akola obwenzi. Olwaki? Omukazi alimu eddiini gwe wafuna. Togenda sanga mukazi alimu eddiini ng'eddiini yeeviira ddala ku ntobo ya mutima gwe, ng'omukazi oyo ayombayomba nnyo ne baaneiba. Baaneiba ne bwe banaaba nga bamusobezza asobola okujjukira n'agamba nedda baatugamba abakazi tukakkanya amaloboozi. N'agakkakkanya n'atayomba nabo n'abalekera Katonda. Ddiini y'olaba eyo nnungi era egatta abantu bangi. Egasizza nnyo abantu bangi singa oba ofunye omukazi ng'alimu eddiini. Omukazi alimu eddiini gwe mukazi gw'otagenda ssanga nga abazaala omwami we nga balaba nga kasasiro. Nedda. Olwaki? Alimu eddiini bonna abamanyi nga bonna bantu, ate bonna abamanyi nga bonna bazadde be. Tabala bazadde be bokka. Nedda. Ate Shadia ono namulabamu ekintu ekyo ky'okubeera nga ayagala abantu, kyo nakimulabamu. Nakyo kijjiraawo. Kanjogere ku kintu ekirala. Ekintu ekirala kye ngenda okwogerako ye empisa. Empisa kintu kikulu ku mukyala gw'ogenda okuwasa. Tunuulira empisa eri etya. Era Hope Shifa kye bakola ekirungi eky'okuba nga bagendayo balaba empisa y'omuntu biki kirungi nnyo ekyo kye mukola. Empisa kintu kikulu nnyo okugoberera empisa y'omuntu. Ate Shadia ono mulabamu empisa. Okumanya nga Shadia alina empisa era we nakungaanya obubonero 99 Faruku ne mulekerayo 10. Lwe lunaku Hope Shifa lwe mwagenda ne Jasi n'abalala ne mugenda ejjinja eri Shadia ne musinkana ne mugamba nti gambayo Jessica obugambo obusembayo. Yabaddamu Shadia yabaddamu n'abagamba nti Jessica simulinaako buzibu, ate Faruku gw'anaayagala okuwasa gw'aba awasa. Ako kokka kaamumpeesa 99.
akamu ndyoke ŋŋambe 10 akamu nenkalekayo nga ka Faruku. Kyamanyisa nti ono mwana alina empisa ate ono mwana alimu eddiini ate awa abantu ebitiibwa. Naye oba osanga omuntu omulala bagamba gwe nviira ku bba wange saagala kummanyirira wavaawa okitegeera, naye ono omwana alimu empisa ate alimu eddiini. Kyova ŋŋamba Faruku mukubiriza bambi wasa Shadia osobola obutejjusa mukwano. Ekintu ekirala kye ŋŋenda okwogerako y'ensonyi. Ensonyi ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama yayogera ku nsonyi n'agamba nti omuntu atalina nsonyi aba asobola okukola kintu kyonna kyasuubira okukola oba kyayagala kyonna oba kibi oba kirungi yakola bukozi olwaki talina nsonyi. Ate batugamba era mu hadithi nti ensonyi kitundu ku bukkiriza. Bw'oba tolina nsonyi which means obukkiriza bwa kitundu. Oba tolina nsonyi eddiini yo ya kitundu. Nti ensonyi kitundu ku bukkiriza. Naye Shadia ono mulabamu ensonyi. Era omulaba n'entunula yokka ng'alina ensonyi. Alina ensonyi ng'eviira ddala ku ntobo ya mutima gwe ogiraba ng'eviira ddala ku ntobo ya mutima gwe. Ye muntu atayogerayogera bigambo gafula nedda nti ayogereyo bwogezi buli ekiza akifulumya nedda. Si ye muntu apapuka n'ebigambo nti buli kimu akyogere. Si ye muntu ayogera n'abeera nga ekyalaani nedda. Ekyo kiraga nti alina ensonyi, alina empisa, alina eddiini. Nga bw'oba nga Faruku amuwasiza n'amuteeka mu maka asobola ofulumya abaana at least abaliko n'ebintu ebyo. Ensonyi osobola osanga omukyala singa omusajja aba yawasa omukyala ng'alina ensonyi. Osanga omukyala nga bbaawe amuvumye oba n'amulangira ekintu kyonna oba kye yakola ekibi, ye n'abeera nga ye tajjaayo bbaawe kye yakola ekibi n'asirika n'atajjaayo kukibuulira public oba afulume wabweru ayombe. Aba alina ensonyi ate aba alina empisa. Omukyala singa abeeramu ensonyi n'eddiini n'empisa, ye mukyala gw'ogenda osanga nga tasosola mu bantu, nga tasosola nga bw'olaba Hope Chifa tasosola. Mwegombako ekintu ekyo, tasosola mu bantu. Bw'ozze bwakutwala. Era nkiraba mu Shadia ng'embeera ze ziri bwe zityo. Ate n'abeera ng'awa abantu ekitiibwa. Mbimulabamu. N'ebigambo byennyini nga bwe mbagambye alina bitono, talina bigambo kwogera bwogezi bw'atyo nti ekize kyafulumya nedda. Shadia ono mu kwagala abantu kuno kiba kiraga nti asobola okubeera ng'abantu abakungaanya awamu okusinziira ku bwavudde emabega eri nga na bino tebinaba kujjawo ebya Faruku, nga Shadia tumulaba yeetaniira nnyo mu bintu ebyawamu. Shadia ono yandigasa Faruku mu maaso eyo, n'amukolera famire enungi ate n'amukulankulanya. Ekyokulala, Shadia ono mulaba nga mukazi mukozi ayagala okukola. Ate n'ekyokulala Hope Chifa we mwagendayo, Shadia ono yagamba ye ekya bizinensi takirinaamu buzibu, naye alina kusooka kwezimba ne bbaawe basooke bakole balyoke bateewo bizinensi ng'evudde mu maanyi gaabwe bombi. N'ekyokulala
n'agamba nti ku kintu eky'emmere, era Jase yamubuuza nti ate eky'emmere, n'agamba ekintu eky'emmere ezzeewo gye ndya singa eba temukosa yagirya. N'ekintu eky'okukola emirimu ez'awaka, era ne Jase wamubuuza eky'omukozi n'agamba nze eky'omukozi, omukozi saagala, nsobola okukola emirimu zange. Kiba kiraga nti Shadiya ono aba asobola okubeera n'omusajja mufuna mpola ne bakulankulana mpola mpola. Nti si omuntu agenda agamba nti kino nkyagala era nkyagala, oba tokireese nedda, njagala mukozi oba tomuleese nedda. Ye yagamba bwe kuba kwoza asobola okwoza, emirimu ez'awaka asobola ozikola, ne mu nnimiro n'agenda. Kyova ngamba Faruku mukubiriza abeerenga awasa Shadiya, kuba Shadiya ono agenda muyambako okubeera nga ng'amukulankulanya mu mpolampola awo. Ng'Omuganda bw'agamba nti agali awamu ge galuma ennyama. Oba bagenze mu nnimiro balimye amatooke gaabwe, balimye kasooli waabwe, nti ono tulyeko, ono tutundeko. Tukole bwe tuti, tukole bwe tuti. Mukozi Shadiya. Hope Shifa tusima empeerezaayo, we mubeera awo eddundu temulowooza nti mumalirawo biseera, ng'abantu bwe bagamba nti mumalirawo biseera, temulina kyakukola. Nedda, temumalirawo biseera, mu bye munyumya. Ffe abamu tubikwata ne tubiteeka ku mmeeza, mu bye munyumyawo ne tubiteeka ku mmeeza ne tufunamu ekyokuyiga. Mulimu ebigambo bye mwogera awo ng'olaba ffe bituzimba, ne tufunamu ekyokuyiga n'ogamba nti ekyo be bakyogedde era nkitegedde ekyo. Tufunamu ebyokuyiga we mubeera awo nga muli awo munyumya. Tujjamu bye tujjamu, tubikwata ne tubiteeka ku minzaani, n'ojjamu by'ojjamu ne bikutwala mu maaso. Era tunyumirwa eno bwe tuyiga. Tusiima empeereza yammwe, empeereza yo tugisiima. Saba Allah akusiime n'omutima gw'omulungi ogwo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange Nakasazi Fahima, sinzidde mu Dubai, UAE Dubai. Nditi mu Shadiya, akaruka nka Shadiya. Lwansonga nti mukyala sooka makinga n'eddiini ya Faruku. Ekyokubiri nti mukyala mukozi, buli kadde abeera ku mulimu. Ekyokusatu agenda kufitinga n'enfuna ya Faruku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulamusizaako Madam Hope Shifa. Webale kuweereza ggwanga, tusima byonna by'otukolera ne ttiimu yo. Jasi nkutumiddeko Isaac ne Anko. Ndi wano okuteesa amanya Queen Shania the Blessed oba Losia family. Ndi wano okuteesa oba okulonda akalulu aka Faruku ne bakazi be ababiri. Of course ndete mu Shadiya. Ndete mu Shadiya. Lwaki nonda Shadiya abeere mukyala Faruku? Shadiya mukazi mukkakkamu ate nga ali understanding, asobola okutuula ne Faruku ku nsobi yonna ebaddewo n'amuwabula ne bakkiriziganya. Ate nga Shadiya mukazi w'abantu, ayagala abantu, ate ng'era si mukazi munafu, mukazi mukozi. Ekitali ku Jessica tiye tayagala bantu ba musajja. Saba tugende. Hello Hope Shifa, nze Shamiu nga nsinzidde wano e Saudi Arabia nga ndi ttiimu Shadiya ku lw'ensonga zange w'amanga. Shadiya ye mukyalo omutuufu wa Faruku kuba
ali willing okufumba ate nga ekyamazima kiri nti ayagala Faruku compared Koli owalakizare. Owalakizare yenyonyeza bibye era nga kyafa mikolo kozi mwabyogerako mu mikolo zinaabaawo safa kimu mikolo abe n'akaweta ku ngalo. That is it. Thank you. But I'm Team Shadia. Nze Shamimu e Saudi Arabia. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sibyote okukifa. Namba mti ab'emikwano. Kasulire muli bulungi. Okukifa amannya gange nze Nakiseka Farida. Ngera nsinzidde wano mu ggwanga erya Saudi Arabia. Nga nziza olonda akalulu kaffe akabendabenda akagenda mu maaso nga nze ndi Ttiimu Shadia era nga nnonda Shadia kubeera mukyala Faruku olw'ensonga zange mu oba bbiri kuba pulogulaamu zonna nze zenzigoberera ku YouTube emu ku emu gy'oteekayo gyengoberera naye Faruku yali etaaze omukyala Shadia era nsaba Shadia Ju awangula akawulo kano olw'ensonga muwala mukakamu muwala mukwata mpola muwala musiraamu ate ne Faruku musiraamu baba tebagenda kalubizibwa muwala ennyambala ya Shadia ennyambala yokka kintu kikulu ennyambala emuweesa ekitiibwa buli wamu wabeera ali era Faruku ye muwala agenda omuweesa ekitiibwa mu bazadde be mu baganda be mu mikwano gye Shadia Ju nsaba Allah Jalla waalu atukwatireko batteemu Shadia tuwangule akawulo kano tuteeketeeke emikolo mu buwanguzi obuyitirivu ennyo mbaagala nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope Shifa mukwano osiibye otya eyo gyebala emirimu mwebale kutuweereza mukuliko omwaka omukadde mukulike eyo ne ku Valentine hali atya Jasi mukulike eyo mwebale kwerekerako Isaac tumwagaliza success Mukama amukulembere musini yafo gyagenze mwamwe mwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera kanveeyo eyo nneme kulanya. Hope Shifa mukwano ze ndi Ttiimu Shadia Shadia ze nsooka okwetonda gye muli ku lwa Shadia bambi byalaba byamusukkako obungi bannaaye ebintu Jessica bye yali akola byali birumya naye nze Shadia mwagaliza Faruku olw'ensonga nti pazi mwatugambye tusooke kweyanjula bannange amannya gange bampita Nakaweesa Oliver ndi Saudi gyensinziridde. Faruku yeetaaga omukyala anaamugattako nga tagenda ate kumuzisa amabega. Siganye Jessica alina ku ssente okusinziira ku bintu byakola ne wabeerawo omuntu ng'agenda asooka n'akuteekamu ssente oluvannyuma n'owejjusa ng'amaze ate okukumalako naawe bw'obadde olina obusente bwonna. Kati Jessica agamba ye tagenda mu nnimiro okunona mmere bamuteereko omukozi anaamufumbiranga n'okuwaata ayagala bizinesi horoshero kubanga Faruku yamugamba oba oyagala okukuba ebidongo ngule ufa nzikuteera ewaka n'amugamba nze ndi Ttiimu Rakizale singa we byali tebanditaddewo kiraabu nze nnyina okgendanga okukuba endongo. N'amugamba ogambye oyagala bizinesi naye bwe nkuteerawo omudaala gw'enkejje bajja kuzigula. N'agamba nze sitandadi yange tetunda nkejje ate n'amugamba kati emmere yo tuba tosobola kuginona mu nnimiro naye bwe manya bw'oba tosobola kufumba naye osobola okgenda mu nnimiro n'ogireeta. N'amugamba nze sisobola kgenda mu nnimiro era oba olina okugireeta. Kati n'olaba nga Faruku agenda kweteekako omugugu gw'amaanyi. Jessica asiganye mukazi mulungi naye okusinziira ku mbeera za Faruku tebajja kusobolegana ne Jessica wadde nga oluzungu lungi oluzungu Faruku yandiruyize naye Jessica
ajja kukola Faruku bye yakola omusajja oli. Osanga n'oli omwami bambi yalina ku busente sente. Naye kati Jessica nga bwe yamaze okulaba nti nno sente oli omwami zimuweddeko, ate n'alengera Faruku owa kamera. Kati nayagala asooka ajje ewa Faruku ne bamala okudigidamu ne Faruku bwe zinaamala okuggwaawo ate ng'afunayo omulala asinga ku Faruku. Ajja kumugamba wampaaki nti saakuteerako omukozi ng'akuleetera n'emmere ewaka nti ebyo biri mu ttooyi. Kati omusajja wattu naye osanga yamusanga alina obusente kati amulese asala ssubi. Kati tetwagala nsobi eyo Faruku waffe bambi agigwemu. Faruku musajja mulungi, musajja mukkakkamu, ne Shadia mukyala mukkakkamu ate ajja okugumira buli mbeera. Ne gunaaba mudaala gwa nnyaanya ne bw'anaabeera mukene. Nze ndaba ku mbeera za Shadia ajja kubitunda ate ye agumira buli mbeera. Yagamba ye oba katogo oba kawunga oba ki ye talina mmere gy'aboola. Naye ate oli omukyala ye ayagala ttooke. Kati wabeerawo ebiseera nga si by'amatooke. Kati ye Faruku anaakolanga atya embeera eyo? Kati nze we mbadde nsembera Shadia must shine with Faruku. Bannaaye Shadia yatiddemu buti bambi, yatidde kamera okwogera nti nno nze kati gundi nkyagirimu struggle nkyagirimu, ate ng'alaba Jessica ye atali abadde ku mwanjo nnyo. Kale nga mwekubiddeko era saidi buli firimu Jessica part 1 Jessica part 2 ate tugenzeko ekalisize wa Jessica ate kati tulino bambi nga biruma. Nze nange bibadde bino mulaba bibadde biruma nze faani, naye ate oli ali mu kintu bambi naye bibadde bimuluma. Naye temwamukyaliddemu bambi yazzeemu amaanyi mumuweeyo sekendi chance nga naffe abawagizi we tulonda. Naye nze ndi ttiimu Shadia. Faruku twagala omuntu anaasobola okugumira embeera nga bw'agenda mu mirimu gye egy'emikolo n'amanya nti omukyala atajja gendako mu nnimiro waakiri ate asalire ku bitooke asimbeyo ku kiti kya muwogo ajja okugumira embeera y'ekyalo. Naye Jessica tagenda kugumira mbeera ya kyalo. Oyo musuubuzi nze kye nnyinza okugamba. Bannaaye kankome wano mbagaliza ebisinga obulungi. Mukama Katonda abatukuumire yonna gye mutambulira. Mukama basseeko obukuumi n'abawagizi abalina ku ssente bakuteekemu ku mmotoka empya osobole otukolera emirimu gyaffe era oyongere otusanyusa. Faruku mwagaliza ebisinga obulungi. Okugamba oti kansuubira oli bulungi, obulamu buli butya, webala okutuweereza, webala okuweereza eggwanga. Weewaawo Mukama akutuweera omukisa ennyo nnyo 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 nnyo. Nze nkulaba okuba watandika gundi kapo ya Faruku ne Jessica. Nzize mbalaba okuva ku ntandikwa era nkwagala nnyo okukifa. Nkwagala nnyo 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 nga bw'okiwulira. Amannya n'eddoboozi mpitibwa Aisha ku TikTok, mpitibwa Muteshana. Nga nsinzidde mu kibuga Madiina ndi eno Saudi Arabia. Kibuga Madiina. Nze mbadde akalulu kange eka Jessica lwakuba nti Jessica ebiseera ebisinga anyizaamu ko naye nga Jessica bwe mbadde njagala abeere mukyala Faruku bwekitegeera. Naye just nti Jessica wabanga kituufu ayagala Faruku, Jessica akakkane omusajja amwagale bwekitegeera. Jessica akakkana yagala Faruku nga bw'ali. Naye Faruku ali ready okwagala nga bw'oli kubanga mwena muli kyekimu, tewali agenda kujjukiza munne ekikula kye oba okitegeera. Tewali ajja kujjukiza munne ekikula kye nti gw'oli bw'oti. Naye nze ngamba nti Shadia yajja tuuka ekiseera nga Faruku oba okitegeera kati nga buli kadde abeera amujjukiza gw'oli bw'oti oba okitegeera. Ebintu ebyo biruma okukifa, ebintu ebyo biruma oba okitegeera. Naye singa Jessica akakkanye n'ayagala abantu b'omusajja n'ayagala Faruku nga bw'ali kuba already yali genda okugamba nti amwagala ng'amanyi embeera ze, simufuna
si muntu ali awo nti oba afuna nnyo oba okitegeera just Jessica wabanga tali mu content ayagale Faruku nga bw'ali awe bazadde be respect opikifa omuntu atakwagalira bazadde si mulungi like Jessica Faruku aba takwagalira bazadde bokuba okifuna otya muli abantu boba okifuna otya muli okitegeera si kirungi wadde n'akamu akeddagala naye nze kyembadde njagala nti Faruku ne Jessica bandimakinze bulungi nnyo bandifiitinze bulungi nnyo omugundi yaabwe lwansonga nti ekikola kyabwe kiri kyekimu tewali agenda kujjukiza munne nti goli bwoti oba okitegeera no just lwakuba nti omuwala anyizaamuko oba okitegeera omuwala akakkane Faruku yagenda okumwagala ebyaddala naye baniino bannaye babuzaabuza bubuzaabuza naye si byangu Jessica Faruku ajja kukwagala ebyaddala singa oba okakkanye oba okitegeera n'oba nga togenze kugamba nti oba kulima oba togenzeeyo mu nnimiro onoofuna omulimu gwokuba owasoma oba osobola ogenda ofuna omulimu gwo n'ogenda n'ofuna omulimu ne mukola oba okitegeera n'okola Faruku n'agenda mu nnimiro ze gwe n'ogenda n'ofuna akalimu konokola olw'okuba nti gwe toyagala kukola ekyo kibeera beta naye okyokugamba nti toyagala bantu waka biki ekyo si kirungi Jessica newankubadde nga yeggwe oba okitegeera naye wandikakkanya oba nga toli mu content ng'ebyaddala oli mu love ne Faruku wandikakkanya n'oyagala Faruku kuba Faruku yagenda okwagala ebyaddala sife bakatonda sife kiki naye nga Faruku yandikwagadde ebyaddala nga bw'oli atagenda kukujjukiza gwemanyi omuntu okukujjukiza ng'ekikula kyo naye nga Jessica nkwagala nnyo okukifa nkwagala nnyo ne Faruku mwagala nnyo yensonga lwaki nze mbadde mbagobe ne Wesira abakira nendaba Jessica ne Faruku lwakuba nti Jessica yanyizaamuko mu ensonga ngeezo oba okitegeera naye nze kyensaba Jessica calm down my sister yagala omusajja nga bw'ali ebintu byalaavu ng'oyagala omuntu oba olina okumwagala n'ebibyo byonna oba okitegeera kamaama Faruku ye musajja agenda okuwa essanyu okimanyi nti waliwo abangi bali abo baagala Faruku naye lwakuba nti tebaagala bintu byakubeera nti oba mu cameras oba okitegeera lwatuulaavu gy'alina oba okitegeera naye kati saawa zino gwe omulaba nga ki naye wanaamala okuvaako n'agenda eri Shadia nze naye mbadde mukwagaliza bambi naye nga okushifa nkwagala nnyo webale kutuweereza webale kwagala mwoyo gwa ggwanga bannange ze simanyi nakumanya naye kyekyo Jessica wandikakkanye n'oyagala Faruku oba Faruku ali ready okwagala ali ready kale okwagala omuntu amwagala oba okitegeera naye just gwalemezaamu Jessica gwalemezaamu abantu we bajja yanyiriza abantu we baba bazza Faruku yanyiriza nabo we banaba bazze Faruku ajja kubeera happy bw'obufumbo obunaanyuma soloka kugamba Jessica tewali muntu agenda kwagala nga tumwagalira abantu be tewali muntu agenda kwagala nga tumwagalira abantu be newankubadde nga yeggwe Jessica ng'omusajja gw'olina takwagalira bantu bo oba okitegeera naye nga nkwagala nnyo okukifa. Hi, good evening. Hope Shifa. I'm Sise by names. I'm from Bukoma Nsimbi, Kamanda village. Ndi wano nga nonda ku bakyala ba Faruku babiri, Jessica ne Shadia. Mbadde fani wa Jessica naye yebigweredde nga nze ku side ya Shadia olw'ensonga zino wammanga. Mbadde mpagira Jessica olw'ensonga ze wammanga. Twalaba Jessica
Jessica twali tumanyi nti anabeera mukyala wa Faruku naye gye biggweredde Jessica alabika lava agitaddemu omuzannyo. Jessica lava agitaddemu okusaaga. Jessica alabika omusajja tamwagala. Tugenze olaba nga Shadia alabika yalina true love ya Faruku ebyaddala. Annaye Jessica n'atusonyiwa tubadde bafaani be naye tubadde tulina okusalawo omutuufu kubanga tetwagala Faruku gye biggweera ate abifunemu maziga. Kati n'olwekyo engeri gye yatwesize ngaffe gye yatwesize okumusalirawo bwetyo tukomekereza nga tugenze ne Shadia. Twagenze olaba nga Shadia yalina true love ya Jessica ya Faruku. Ebyamaka si byangu, etaaga omuntu ng'ali serious. Ate Jessica alabika bambi ye mukozi wa nsimbi, akyetaaga okunoonya ku ssente. Kati n'olwekyo katugende ne Shadia. Jessica n'atusonyiwa bannange. Akalulu bwe katube kagenze. Mbeere bulungi, tubatumidde nnyo. Mwebale kutuweereza, tubanyumirwa ne puroguramu yammwe ennungi. Akalulu kange tukawadde Jessica. Hey Shifa and team, kansubire nti muli bulungi. Amannya Fiona Kabahinda nga nsinzidde Ajman, Dubai. Ng'akalulu kange nkawa Shadia for a big reason. She might be a good wife to Faruk. Then for the case of the other girl, no, she's not a wife material. That's how I can tell you. Faruk must shine with Shadia. Era Shadia ava mu by'okwekoza genda ne Faruk. Faruk talina gy'atwala oli omuwala omulala ali bibye. Shadia, we need you. Hello Mami Shifa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono Asha Masudi ng'asinzidde eno Iraq. Kaakati nze ndi tiimu Shadia. Noze Shadia amaanyi gande gampeddemu nga Shadia abikoze naye kasita mpulidde gumagumamu. Mashallah. Faruku mutuyambe temudda wa Jessica. Ngenda kubye omwana pressure. Omwana mukazi ajja kufa pressure. Lambwe ng'emutta. Bibyange tiimu Shadia ju. Hello Mami Shifa, assalamu alaikum warahmatullah. Amanya gange nze tumwebaze nusula tiimu Shadia. Shadia mukazi mulungi, mukazi ate eddiini y'emu, mukakamu, empisa weeziri. Muve ku Nabidongo agenda afuneyo Ssebidongo. Nze ndi tiimu Shadia. Bannange Faruku obonyebonye n'omukwano bannange. Shifa byonna mubikoze bannange naye mulumiza Faruku bantu mmwe. Ssenyiga nnuma eddoboozi lyo lifunaye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibye mutya abawagizi ba Hope Shifa Nakawombe. Amanya Saidati Mutesi Abdallah nga nsinzidde wano Saudi. Nzize ku nsonga Faruku ne Shadia ne Jessica. Nenza akaluka nkawa Shadia. Ensonga yange eri nti Shadia Musiraamu ate ne Jessica naye Mukatuliki ate ne Faruku Musiraamu. Era
Shadia agwanidde Faruku akalulu kamuwadde lwa nsonga eyo nti Shadia musiraamu ne Faruku musiraamu. Ate n'ekirala Shadia ayina empisa, mwana wa mpisa, kyemba mbagamba mwana wa mpisa nnyo, mwogeza ddembe. Mwogeza ddembe naye mbadde nsaba Shadia bambi tusonyiwe ebyayitamu byonna, tusonyiwe otwagale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya abawagizi ba Hope Shifa? Tunyumirwa byatuweereza ne kushana empyaka twalumbye koba ku YouTube kushana empyaka ya Spend a Day with Hope Shifa. Twalumbye era tunyumirwa ebibaayo. Kakati amayina gange ninze Rashma. Nsinzire wano Saudi Arabia. Naye nga ndi weebusoga. Eyo ewala Shadia. Timu Shadia jo. Ndi wano okulonda, ndidi okulonda ani ajoba mukyala Faruku. Kulonda tirisalawo ndi kulonda. Era akalulu kange kawa Shadia olw'ensonga dange. Ng'esookera irala. Shadia mukazi agwa mu iddiini lya Faruku tibajja singa amutwala tibajja akalubizibwa mu kintu ky'okutendereza nti niwe babasazeewo nti batenderekeze ku munumba. Omwami eidaba imam then ono shekati amuveeko einuma mashallah. Then ensonga ey'okubiri, ebintu ebisinga Jessica byavaayo ng'akoba ati oba oli awo asobola obikola etayenda, ate nga Shadia ye yakoba nti buli kimu ajja akikola. Byonna Jessica wayandibaire nga tasobola abikola, ebyokulima ebyo bya buliido n'abandi era titukwenda, naye okukoba nti n'okuwaata emmere omwami edda akuwaatiranga iwe ssebo ofumbe bw'oyenda omukozi omusaada mu maka g'omusaada. Shadia jo akalulu kange nkawaire Shadia. That's all. Siima by'otuweereza Hope Shifa. Big up. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya bampita Sophie nga nsinzidde wano mu ggwanga ly'e Oman. Hope Shifa nze ku Shadia kwe siva. Jessica talina kyatugamba. Bwe twali tumutaddewo nga teacher just kuyigiriza mwami waffe Luzungu. Yeebale. Naye nga talina kyatugamba. Ndi tiimu Shadia. Gyebaleko anti Shifa kuliko obukede mukwano. Gyebale emirimu gy'okola mukwano gwange anti Shifa. Nze amaanyi gange bampita Nandera Aisha, nzinzidde wano eno e Saudi Arabia. Nze ndi tiimu Shadia ku lw'okuba nina ensonga zange. Shadia mukyala musiraamu, Shadia yambala bulungi, yeebiikirira, naye Jessica naye yandibadde mulungi, naye Jessica muntu w'amalala nnyo, muntu wa Luzungu. Kati bw'anaagenda mu maka g'Abafaruku nga tebamanyi Luzungu, anaakola atya, anaayogera atya n'abantu b'omu maka. N'ekirala Jessica ayambala minti, yeebiikirira, ate Faruku musajja musiraamu. Shadia togwamu maanyi, togwamu ssuubi, ffe tuli babo, tukwagaliza bufumbo. Ate gwe mukyala osaanidde, oli mukyala mukakkamu, oyambala bulungi, olabika bulungi, toli muwala wa malala, toli muwala wa kwematiza nnyo. Naye byolaba byonna bya Faruku byekola ne Jessica ebyo tebikutiisa. Ayinza kwekola bwe bityo naye nga omutima guli walala. Abasajja bwe batyo Shadia, abasajja bwe batyo, togwamu ssuubi oba nti no Faruku tanjagala biki. Nedda mukwano sebo, nedda mukwano. Faruku naawe raba Shadia muwala musiraamu, yeebiikirira, ate naawe oli musiraamu. Kati Faruku onaaleeta Jessica mu maka gammwe ng'ate
oli musiraamu abeewamwe beebiikirira kati kinaabeera kitya mukwano naye nze ndi Sadiya gwe wange akalulu kange kagwa ne Sadiya oba okitegeera ebyo bye byange manya nsigadde Nandera Aisha ambeera awo ne Saudi Arabia mukwano. Wow, obalabye abantu si bangu. We appreciate them. Buli omu alina opinion yo, thank you. But buli kyaleese buli kintu buli muntu ateesezza oba kikusanyusa oba tekikusanyusizza but tubasiima okuba nti batulaba. Kituufu. We appreciate them. Thanks for watching. Farouk, okuva ku Valentine obulamu bugenze butya? Obulamu bwange tebunnabagenda bulungi. Ne Farouk, lwaki atumenyese nnyo omutima nga ate otunuulidde abakyala babiri? You have two options. Kituufu. Omanyi olw'ensonga lwaki? Omanyi bw'obanga onookuba ebinyonyi bw'okasuka ejjinja oba osuubira ligenda kukuba ejjinja limu likuba ebinyonyi bimeka? Bibiri. N'ate okasuka ejjinja ebiseera ebisinga ne likuba ekinyonyi kimu ate naye ekinyonyi kyerikubye ne kibuuka ne kigenda kitegeeza nti oba ogoyezza mayuuni. Kakati n'olwekyo ndi mu bunkenke bwe mba nakasuka ejjinja lyange limu nga nsuubira ebinyonyi bibiri ku ebyo ebinyonyi byonna ne bigenda basiinaawo kati option gye nzirako. Ensonga lwaki omutima gunnuma. Omutima gukuluma? Kati ate ndaba ne Jessica yeekyanze. Kibwe kiri. Katukomewo n'emboozi ya Jessica kozi ogambye phone call wabadde oli awo nga Shadiya akuwa essimu. Wasoose kumpa layini ya message ng'eveeno kibaluwa bakuntumye nga twakava ku lunaku lwa Valentine lwennyini. Bwe yakuwa message n'ogiŋŋambako. Kituufu. Ne tugamba omanyi tongera okugumiikiriza kati wabadde awo ng'ofuna essimu. Essimu nagifunye? Nesunza omumanya ebyavudde mu ssimu kuba tumanyi tubadde tulinze ansa. Essimu yo nagifunye. Ekyanzizaamu kutwanyiyanya akatonotono. Nedda. Nga lwaki ekuzzaamu wa amaanyi? Kuba olw'ensonga. Like mulimu ki ekizzaamu amaanyi? Essuubi nkyalinayo kwa katonotono. Fonko anti sikitegedde. Anyway, katusooke tugende mu ffumbiro. Ngenda ku Farouk alina okumbuulira. Kuba nze tezinza banga amaanyi gampeddemu ate ye ayinamu otwanyiyanyi. Kati naffe tuli mu suspense ate kyemanyi nammwe abatulaba. Bangi n'abantu bakoowole bongere twegayiririrako ku Shadiya. Abantu ba ttiimu Shadiya bannange mbeegayiridde nnyo. Ttiimu Shadiya. Mwongere okukoowoola Shadiya yonna gy'ali. Ate Jessica. Jessica bannange. Jessica akalulu kalimu abantu babiri. Kituufu. Sigaana kuba akalulu kagenda lulondebwa. Naye ate kati banaalonda ki ng'omuntu akola ki? Naye anti kati olaba kati nga nze anti kati nze nga simanyi nawe nnyinza kyogera kuba mulimu ebintu ebimu bye tutunuulira ng'ate tulina obigenderera mpola. Bane Farouk omulaba alina bingi byasirikidde ku mutima. Katusooke tugende mu ffumbiro twaseetinze dda wali bulungi buli kimu kiri set simanyi oba mubirengerako era nga tweyongeddeyo ku YouTube channel yaffe gye bayita Hope Shifa Entertainment oba giyite Hosh Entertainment. Tweyongeddeyo ku Hope Shifa Entertainment gwe mulungi ayagala ebisingako wano. I'm glad nti Farouk bayogedde ne Shadiya nyinako n'ezimu ku messages wano abadde banoonya answers. Let's go straight to as I cook food. By the way mujje muyige ne bafumba kapirawo rice. I'll cook my way. Temugamba mbwa ate Shifa jasinga otegesewo n'omuyembe gugendamu mu pirawo mu chicken rice pirawo. Leero no ngenda fumba ne jasi. Naye okufumba ne jasi kisingako okufumba ne Little Hope.
Okay guys, come with me ku Hope Shifa Entertainment for details. Faluko ina bingi byosirikidde ku mutima sicho? Ogenda kubitugambe eri mujje. Mwenga mwongera okulonda tukyagenda maaso bwe mulaba bano temulowooza nti be basembye. Nabagambye obusungu mwina bungi naye obusungu mu buteeke mu kuvotinga gw'oyagala. Faluku yatukkiriza tajja tubuzaabuza gwe asinze obululu obungi yagenda okukola ki? Yajje wange. Nga tutandikirawo budgeting efuluma ey'omukolo. Thanks for watching. Bajjukiza tuli ku +2567025622157 oba +25678210559 mulonde. Oli team ani? Are you team Shadia oba team Jessica? Okulonda kwa mwesi kwe kujja mu mbuulirire. Shifa okusinzira bwe tuwalaba twamanyirawo. Jessica mwamu obudde bungi. We don't regret that. Ekyo sigenda kizaayo. Nze nabagamba nze Shifa. Benaba ndeeta omuntu wange. Nga bwe mumunsaba buli lunaku Shifa bambi, we can't wait for your wedding, we can't wait to see your man, we can't wait to see this. Nsooka ku dates. Either ne bigaanira eyo oba ne bigenda mu maaso. Bwe tukwatagana si lutalo, si poliisi, si kwetuga, si mateeka. Era nkugamba you know what Mr. Okusinziira ku kino ne kino munnange gwe tokkiriziganya nabyo. Ate nange kusinziira bwe nalaba nga tugenze mu maaso nabyo nga si byagala. Biyinza obutatumazaako. So, either obanze empisa zange mbi oba ezooli so we don't regret anything. Mutunenyeza nnyo lwaki twagenda ba Jessica ate simanyi Shadia yabiraba kati Shadia naye twali tetumumanyi nnyo. So it's high time tumumanye tumulabe. Okujjako nga atayagala tumumanye nga atandise okwebuzaabuza. Naye tuli wano kumanya Shadia. So nze ne just tugenda kufumba chicken pilau. Naye omufumbi gwe nnina ko nga bw'oba ne co-driver. Kuuka. Gwe yayiga ku luzungu badde mu luzungu nnyo. Kale nga bw'ogamba oyina co-driver muvuga zampako oyinawo co-driver ebbali. Kuuka mbadde mutuufu. Yeah. Okay guys, come through, vote please. Si bya lutalo bino bya fan kunyumirwa ne Faluku agene n'omuntu gwe tumanyi nti relationship tugibaddemu tugizimbye. Tutagizimba twafuna ebiwundu, twaswazibwa, twafuna amabwa because twa papa we rushed. Ate mwina n'example nyingi ze mulabirako nti twa rushinga mu relationship mweke nyini mwamaliza mutukomerera mutuvuma. Simanya musajja wa viewansi ate simanya okwekako omuntu simanya kagende kafune level zaako kati he's trying to find his level. Bagamba levels. You're trying to find your levels or level? Level. Okay. Ati mne nyina teacher bamuyigiriza nange ne banjigiriza. So we are getting to know Shadia. Mpozi nga yatidde mumanya nga ali kwebuzaabuza. Ate na Shadia nagaye to blaming. Tukujjako nga tukulimbye we are not willing to marry you in 2 weeks or in 1 week. Nti gorava ino gamba musiimye mbo. No. Jaswala essimu gye nawulidde oyogerako ng'omusajja agamba ati alina ki? Wala omusajja yakubidde yagambye bwe yogerere waawa. Yagambye ali mukono. N'agamba atya? Jangu otubulire nga wentekako apron. I'm going to cook for Faluk. Pilau, chicken pilau. Kati namwe mujje tubakyaze tebafumbire ekimera. Agenda ogugwe gwakunnyumiza. Emboozi nyingi. So, emboozi nyingi bino nno nneeteekateeka kugenda eri ku Hope Shifa Entertainment. Come and subscribe. Emboozi tuyina nyingi. Waliwo omuwala bambi. Nawulidde ono boogera naye ku ssimu. Wow. So guys, I'm getting ready for our chicken. Banange kiri eri ku YouTube channel ya Hope Shifa Entertainment. Nasavu gokka. Echi? Ate yagenda kufumba, ko agenda kufumba. Bali kufumba ate na ofumba obulinga ndabinga abantu ekyama ky'okubikidde ekya boyfriend w'omupya. So we are smartly dressed heading to our bajita ifumbiro balita batya kitchen heading to our kitchen. Ate by the way, feel free if you have your abayina abachala bazungu eri twabonaabona nnyo
tuyinamu oluzungu lungi nnyo so bw'oba olaba n'omwami wo nga muzungu oba olaba ne mukyala wo nga muzungu eri tunyumirwa nnimi zonna tuzigatta n'ekirala by the way we appreciate abantu beeyiye ku channel ya Hope Shift Entertainment tuyina omanyi naye abasudaani abankubidde essimu ne baŋŋamba we are enjoying we are coming to cook for you Sudanese meal Sudanese food bali mu kujala omuwala mu Sudaani model she's a model obadde manyi basajja ndo bambi bwe mbyogeranga temugambanga mbu musalako ebigambo so omusudaani naye tumwesunze obudde bonna agenda kulinnya ennyonyi coming to Uganda agenda tufumbira atuyigirize ennyambala yaabwe yagamba alina kundetyayo n'enkubbizi engoye engeri gye bambala atufumbire yabiyise oba ate babifumbira ku kikalaayi bati ne babiyiwako biri awo she sent me videos nadde simumanyi abantu bongedde okwagala opushifa n'ebibye naye kati neewuunya bana batula batanna subscribinga so tugende tukontinuinge n'emboozi ya Farouk from the kitchen from the kitchen era eri tugenda kwogera luzungu mujje Farouk agenda kuba nsomesa ku byasomyeko from Jessica mu luzungu olwo n'ekirala Farouk alina conversation gye bafunye ne Jessica ogenda gitugambako naye oba oyagala gyesigaliza yange Farouk ogenda gitugambirako eri ku Hope Shift Entertainment onaatugamba katono okuva mu Valentine ebyatuukawo Jessica bye mwatuukako katono ogenda bitugambako then ate otubuulire ne Shadia phone call gye yakkubidde kansubire nti mwe muli answer ya form mulimu answer tudduke misinde mufumbiro abali wano mwera aba 0702562157 tugende jasi mufumbiro bambi obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate